Oruzungu tunaanza P7 ya Warabu tunaje kuraki tusubira insha Allah mwako kuje kuraki na yo Oruzungu bakoraki baita batwaga basi dini yokka basibo ababa fumba baruwa abana bakoraki uwano wa Hasani musisiwa abana bakoraki baita ati atujeregera bwerere simanyi lwacha abantu bajja bajerega naye bonna nze bakulembera Pani, saya kata aku salah. Biasa saja Pak. Kan kita berani. Amanya agambye nze nakivudde Rashid nga neebaza abasomesa abakozi omulimu gw'okunsomesa neebaza abazadde abaleese kuno abaana nkubiriza abaana abazadde mwongere okuleeta abaana bajja kusoma bulungi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. استقامة كنيتوك كما كنتكون اليوم. فما ممكن جا. آمين. Chairman of the Management Committee Muslim Primary School, and Honorable Director, Sheikh Yunus Kwaku, so you know, Yabatuga, Mama Kubiri, Tuga, and Agena Muslim. What's so far? I have an appointment of it. Rana Munana was James Kennedy, Abasatu somero libadde likudde wala nga gasookera n'amasomero eri nga tupangisa kizimbe ebaawo kisomesi lwa kisa nakulemberwa haji omu n'atuwa ekifo kino ekibamutandika era nifuna abayambi abasobola okuwa ekizimbe kino abagwebweru kituyambye nnyo naye era ng'ebizibu byo bikyaliwo olw'okuba nti essomero liri mu kyalo ate bya ddiini abantu balowoozezza tekyali kyakusaawa naye kitugenda okukiraba ng'abaana bagenda mu masomero academic babiikinga ate n'agakola ne sukulu ne babeera ng'ebintu byonna babitambuliza bebaza nnyo abasomesa abaddeyo effoti y'okubeera nga basomesa abaana nga tebalinaamu kwenyiga kubanga bandibadde bajja ku masomero
tebasobola kujjayo ekintu kyekisinga ku baana naye tubeebaza n'abawalimu bakola kisigadde eri bazadde okubeera nga mulaba ekitone Katonda kye yayita mu ssomero obusiraamu bwatandikira n'amasomo bubadde bugenda busereba ate mu nayita seekali obusiraamu erigatta ebintu byombi n'olwekyo twebaza abazadde abeewaayo okuwa abaana tubawezezza bawasukka mu 100 naye ekintu ekizibu ku bazadde abasiraamu okusasula kutono abamu tebagenda kusasula nitubeera nga tusanga obuzibu okuliisa abaana nga balwadde tubeera nga tufuna obuzibu okubajjanira ate nga kyetwetaaga baana naffe okubejja kuba ti muzadde genda omwana genda olete kino kino oluusi abaana tebalira oluusi kyetumanyi oba sente ziba zibuze oba tinaye nga ekintu ekikwakiringa kikyali tewawaayo omwana tafaayo nnyo omwana gyalaze tukubiriza abazadde mufeeyo abaana oba mutwongera abaana nemutwongera abaana akusanyusa naffe tusaba obuyambi eri abantu abazze wano tuyambako okusasula abaana abazadde abasomesa si bangu bakusasula kuba buli mwezi tukusasula ate nga ensasula y'abazadde ntono ate nga sente tuzijja mu bazadde omuzira kyayina asobola okutuyambako okusasula abaana kiba kiyina nekirala abaana essomero liri mu bbanga abaana bali betagayo kafensi abaana beera nga bakati babeera munda okusinga okutaayaaya naye kyo kisaba eri abantu bonna abagabye essomero kibeere nga kituyambako tubaze abalina abazze wano MP omugenyi omukulu ebizibu bingi nga mu ntambuza y'emirimu ebitasobola kwebeereka ate nga era nga tusobola kuziyizibwa naye mu kyo kisinga kuba ekikulu nnyo kisinza okusiŋŋaana be bazadde baffe okubanga nti sikulu fiizi nsasula oluusi yebatawanya bambi nojja weesiŋŋaana nga omwana asomye naye ng'omuzadde asobodde okusasula sikulu fiizi ezo kakati n'obeera nga oli mu kunyigirizibwa ate nga okusasula omusomesa nolwekyo kituwa okukaluubirizibwa okubeezaawo abasomesa nga bwe twali batwagala bakole ki olw'okuba nti nsasula sikulu fiizi nnafu kubanga sikulu fiizi ezijja nga nnafu aye naawe omusomesa kizibu okumusasula obuki obulungi aye tulina n'okuwa abaana ekyokulya so ekyo y'omu ku bikyali gyetukola ki etulina kuzi challenge ey'okubiri sono nga bwe tuliraba tirina fensi so twagala okulaba nga tufensinga so naye obusobozi bukyali butono obuli fensinga so aba nayo challenge gyetulina wano challenge endala challenge y'abawalimu abawalimu si bangu bakulabika mu bitundu byaffe bino tuteekayo tubanoonya tukatutya naye si bangu ate omulabi mufunyi abeera expensive ogamba ali waggulu nnyo mu bisale ebyokumusasula oyo nakyo kyakusoomoza tetulina mu kitundu kino ekirala ne bannaffe abatayagaliza songa mu kitundu nga osangamu abantu asobola alyogerera bubi naye nga si lwakuba terikola bulungi naye olw'okuba nti ye alina ebyo ebimuli ku mutima ne ku ndowooza ateekawo embeera okulaba nga alivumirira ekulitya kugamba mu mbeera ng'eyo abo nabo abantu balina mu community gyebali so eyo embeera eri awo bwetyo mu ngeri kufaana bwetyo amannya Efraim Sulukwago director w'essomero lino Salam Quran Nursery and Primary School. Essomero lino twalitandika mu mwaka gwa 2014 nga tuli mu kupangisa alhamdulillah kyali kyatuuka Mungu n'atuwa abatakisa ne batuwa ekifo kino nga batudde omuzimbo guno tutandikawo n'embeera nga ya bibaawo naye tufuna ate abazakisa erala bajja batuteekerawo omuzimbo guno abannaffe abagabirizi naye nebaza Katonda nti tutambudde bulungi newankubadde nga tumulambisa omwozi waawe twatandika n'abaana ate kusomero n'abaana baali bana tuka mu kiseera ekyo naye kati wenjogerera essomero tulina abaana 185 kitegeeza nti abazadde bagenze balaba omugaso gwalyo newankubadde nga mu ntandikwa tebasobola kulaba nnyo obulungi bwalyo
kiri ku musingi gwa ddiini ey'obusiraamu naye nga terisosula madiini malala era lisomesa ebintu byombiriri lisomesa Qur'ani lisomesa eddiini ne sacula era abaana batambula bulungi era kutuuza P7 emyaka 3 ogenda kubeera gwa 4 naye mu bufunze omwaka ogwasookera ddala twatuuza abaana baali 5 naye abaana bonna 5 ne bafuna second grade ne baggwawo naye kakati omwaka ate oguwedde twatuuza abaana baali 12 gusa gwatukwata abaana baffe 12 bonna ne bayita newankubadde nti tetwafunira first grade naye second grade balina abaana 12 abaana 8 basobola okufuna second grade nga nnungi ddala nno ate n'abaana ne bayita mu grade 3 era bonna bafuna obubonero obutwala mu second obulungi. N'olwayo tukomyewo wano okubasabira abagala okutuula olwaleero Mungu nabo abateekemu okutegeera n'okujjukira ebyo abasomesa bye babasomesezza n'okumatira n'obumalirivu nti abaana bano basomeseddwa bulungi era abasomesa bakozesa n'ekisoboka okulaba nga babasomesa bulungi nga tewaliwo mbeera yonna eyinza kutweraliikiriza tuba tebaayiti oba nakolata naye olw'okusaba kwa Katonda n'esasa Katonda bongera batuteekebwa Mukama Katonda ayongere okubajjukiza ebyo byonna abantu badde bakubanga bakoze ekibabeerabidde babiteeke ku lupapula babiwandiike ate omwaka ogujja tugende okudda wano nga abaana ffe bayise bulungi. Njagala okwebaza abasomesa bange olw'omulimu bakoze ogw'amaanyi era neebaza ate abazadde abasobodde okuwaayo kanakali okusobola okubeera nga baweerera abaana baabwe. Twebaza alhamdulillahi rabbi banne bazadde mwebale nnyo mwebaddala mulimu gwe mukoze olw'obulungi bw'abaana bammwe. Sirema kwebaza bantu ba famire eno ey'Abefumbe abawaayo ekifo kino tuteekeko essomero lino. Abantu abo batukoze bulungi. Omwaka Nnamasole kuno obusiraamu bwali bukyali mu bbanga nga tubunywedde bulungi ate nga kyekimu ku bifo byatandikolamu obusiraamu naye twali tutulo mu kupangisa tunateeka essomero tunoonya tunaagula naye ate bo ne bavaayo ne bagamba jjajjaffe Hassan Musisi yayagala nnyo obusiraamu era alina ettaka ddene wetuleka ekitundu ekiweeyo teekeko essomero obusiraamu nabwe kityo abantu abo bankizo nnyo era bamakulu nnyo era ekitundu kino n'eri obusiraamu bwonna ate n'eri eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Bannange abo nabo tubeebaza tubeebale nnyo tebale ddala. So Salaamu Quran School ejja kutambula n'abo abakuze kutambula nayo naye nga tuggula omulanga abazadde bonna n'abali awala yonna mujje mutuwa abaana kubanga omulimu gwe guli abasomesa bali bulungi basheekhe balungi ddala tugatugula omulimu owo gwennyini ogwetakita okuba nga tuteeka mwana omwana agenda okuva wano nga dakitufu muwalimu awedde emiti emirimu. So obubaka bwange bwentwala eri abazadde abali mu community n'abali bala community. Seeka Yunus omumyuka w'ettwale ate nga ye director w'essomero lino olw'omulimu omulungi gwatadde mu kifo kino n'okulaba nga kyateekerawo ddala okulaba nga asomesa abaana baffe sayidi zonna ku sayidi y'eddiini ey'obusiraamu ate ne mu sacula ebya ensoma eya sayidi eno ey'oluzungu. Tiwebale nnyo wamu ne staff mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo gwe mukola. Anzizaako okwebaza abazadde abatuwadde abaana mu kifo kino. Timwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira omulimu oguli mu kifo kino kuba mulimu gwa buvunaanyizibwa era gutuzimbira ddala abaana baffe mu sayidi zonna. Ate era ne mbakakasa nti essaawa eno mu Africa ekintu ekikyali ekikakafu okubanga ye direct route ekyali kusoma. Eri mu bazungu balina ebirala abazanyi b'emizannyo ab'ebigo n'ebikonde bafunye ssente empitirivu naye wano mu Africa ekyamazima okusoma lyekkubo erikyali eggolokofu omuntu mwagenda okuyita. Era waliwo n'akayimba nkaagala nnyo taatawo omusawo tasimba layini abayitako buyisi bannaye mumuleke oyo yasomesa omwana eyo tebanguzi. Abamu balaba omuntu nga bamuyisaawo ne bagamba ki nguzi naye nga tomanya nti ate yasomesa omuki
yasomesa omwana abazadde abali wano mbagumya eno entandikwa butandikwa omwana agenda okukola ekyomusanvu ate olina okufunvubira okulaba nga okusomesa O-level agimaleko agende Park University abe ng'asobola okumastalinga okuba ne profession yonna gyagenda okuba nga afuna mu bulamu bw'ensi eno abeko n'emirimu gy'akola egigenda okugasa eggwanga. Neebaza ab'ekitundu kino nze nno mumpadde emirimu ndi electrical engineer nga mpita mu ssentebe wa LC2 oyo emirimu gye nkoze mino mingi era mumpadde akasente nkakasa nti ne mubana abaana abali wano essaawa yayo tugenda kufunamu abasawo, tugenda kufunamu ba engineers, tugenda kufunamu abasomesa, tugenda kufunamu abantu ab'omugaso abagenda okugasa eggwanga lyaffe lino okulizimba n'okulitwala mu maaso. Nga mmaliriza ngenda kwebaza abagenyi mwenna n'okusingira ddala omugenyi omukulu ow'ettwale ssebo totulekeredde nga bannakyampisi buli wetukuyita tubeera naawe mu mbeera zonna. Tuweebale nnyo, weebalire ddala era ne neebaza ne basheeki ate nga mwera n'ebifo eby'obukulembeze naddala mu LCs timwebale nnyo obuvunaanyizibwa bwe mukoze mu sayidi zonna. Mutukulembedde bulungi, mulaze abantu baffe engeri y'obukulembeze gye bulina okutambulamu naddala mu ntambula y'emirimu. Ng'era munnakyampisi nyongera ku ddoboozi ya Ssekisindwa omutayirizi eryawo okugulawo omuzikiti ekyampisi omuzikiti gw'abasiraamu ogenda okuggulawo ku lunaku olwokutaano nga 10. Sebo nga ofiisi ya LC3 egenda kugula akasawo k'omuceere nako kabeere nga kayakateeka La ilaha illallah. Iga Jamil tubadde naye wano era abadde naffe naye tufunye obuzibu tasobodde kubuyisaawo ng'agenda naye omwana waffe tuguddeko mu mwala awaawo omwala ogwawula Kyampisi ne Kaseenene awo. Omwana abadde muto ng'avuga munne ku ggaali n'agwa mu mwala, mwana wa myaka 2. Tusuubira nti bakyamunoonya naye tetusuubira kumusanga akyali mulamu. Mukama Katonda atusaasire, asaasire n'abafamire abagumye ku kikanga bwe kituguddeko. Y'ensonga lwaki avuddewo mangu wano ng'akulira security mu kitundu agende abe ng'abaako by'asobola okukwasaganya mu kaseera kano. Asebo manyabo muno mumusite mugiri mukintu kyonna mulimu okusomesa mwana ate omwana w'omugagga tasoma owamwavu yasoma. N'olwensonga eyo munywere bamaama engoye zeze mulimu zimala naye engoye 50 gonna gweyagala omwana anaasoma atya. Asebo bakulu abali wano lekayigidde abazzukulu mubaweerere sente basome naye ekyokuba esente ezokuziendagala okubanjemula mulina esente mugendeeko emakka. Esente muzirina naye mugendeeko emakka muleme kubalimbalimba bino obwegala ekwogera wano mwerekereko naawe n'amaaso go. Gendako emakka okubewo naawe olabe embeera gy'oloofaanira. Olwensonga eyo mutunda omupoloti kamala okugenda okukola edda oba togenda musomewo okka. Mwebale nnyo, mwebalire okuleeta wano abaana bati. Asebo nga maseeka bali wano eseeka kyalimu musalwa mukulu w'ettwale lya Bukoyo emyaka 30. Ate endiwammwe nze ndiwe Namasumbi. Namasumbi bwe nakulira nkatibwe waffe eri mu nkonge nesuuwa kitayo bano netujja tusoma wano Namasumbi. Siri mugenyi nze Namasumbi abantu bafudde kutya. Abasomye n'abatasomye basobola okwenkana wakiddibwamu tebasobola kukwenkanankana. Twebaza muganda waffe director w'essomero lino olw'okuba nti atuukirizza omulamwa gwe twaluubirira okubanga Qur'an esomebwa mu kifo kino. Abaana abo muwulidde emisinde gyabwe mirungi era basomye ebigambo nga balaba bato bwe banaagendako mu maaso emyaka nga 3 bajja kuba banjawulo.
tukwebaza Sheikh Yunusu olw'emulamu ogwo gw'ogobye gwe twaluubirira okubanga tuteekawo essomero. Nze ne baganda bange bato bange abali wano tuli basiimu, kubanga ekigendererwa kyaffe kyali kulaba nti nga essomero lino libeeramu Qur'ani y'ekitiibwa. Qur'ani esomeddwa, abaana batusomera mawuledi, ne basoma ebintu ebirungi ebitwewunyisizza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyo abeere ng'agikwatirira egende mu maaso. Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ayina ebintu byalaamira era ayina ebintu byeyasukkulumya, naye abantu babiri basukkulumya mu bantu. Nabbi yagamba khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Omuntu asinga obulungi mu mmwe yoyo agenze n'asoma Qur'ani y'ekitiibwa, ate natakomaawo wa 'allamahu, ate n'agiyigiriza. Kakati Sheikh Yunusu ekyakiyina yasoma Qur'ani kati agitambuza mu baana baffe. Ekigambo ekyo alimu khairukum, yabasinga obulungi mu mmwe abantu abali kuno kati tukyali tugamba ennamasumbi. Khairukum. Owokubiri yagamba khairukum man taala umuruhu wa hasuna amaluhu. Omulungi mu mmwe yoyo awangadde n'abeera n'akula n'awangaala, Katonda n'amuwa ekyengera ky'okubanga akola emirimu emirungi, abeera khairukum, yabasinga obulungi. N'olw'ensonga ya muganda waffe Sheikh Yunus, ekigambo ky'okoze tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ensonga eyo agiwagira egende mu maaso. Nabi Muhammad yagamba sallallahu alayhi wa sallam timuyigirize abaana bammwe ensonga bbiri. Muyigirize abaana bammwe ensonga bbiri. Mubayigirize okubanga banjagala. Muyigirize abaana bammwe okola ki? Okunjagala. Ate mubayigirize ne Qur'an ey'ekitiibwa. Zonna ensonga ezo tuzirabye wano. Abaana badde batenda ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hurufu zonna ntuufu. Ali ne Qur'ani bagisomye. Ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekigambo ekyo kinene, tosobola kumanya bunene bwakyo. Ate bw'ojja wano olina okuyiga okwegomba n'ogamba eka ninayo omwana asobola okusoma bw'atyo, eka ninayo omwana asobola okuba. Abaana basomereddwa wano zonna ne bazisoma. Tewali muntu akutte wano kigambo kyonna oba mu dduwa. Basomye edduwa ne basoma Qur'ani ne basabira nga bwe tusabira bonna babisomye. Kakati ekyo kibeera kyengera okuba nti omuntu okiyina okifunye. Nkuutira bakadde baffe, bakadde b'essomero lino okubeera nga temugayaalira. Neebaza abakadde abaleese abaana wano ne babeera nga bawagidde essomero lino. Era mbakakasa omwana asinga obulungi yoyo gw'olese ng'asobola okusoma Qur'an. Amaka gonna agataliimu Qur'an gajjudde bizibu, naye ng'ogenda okukola analysis lwakuba tebalina kye bamanyi ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye muba muleese wano abaana mujja kulega ensigo ezijja okubeeyagaza ne bwe mu ntaana. Kubanga omwana wabeera mu ntaana n'akusabira edduwa, muli naawe osanyuka, muli owulira nga olinayo omuntu gw'olese. N'abafo bajja ne balambula ne balaba ba waliwo ebintu bye mukoze. N'olw'ensonga y'abakadde baffe ab'essomero lino tubeebaza nnyo okubanga muleese abaana era mubeere nga mwogereza abalala. Mbagambe nti essomero ddungi, abaana basomye bulungi, baleete n'abaana abalala. Era ne neebaza abasomesa abalungi, abakola omulimu gw'okutendeka abaana baffe. Omulimu gw'obusomesa singa mu bantu abakola emirimu, omusomesa ayina eddaala ddene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga buli harufu yonna egenda okufuluma mu mwana oyo
paka lwaliva mu dduniya omusomesa agiinako sheya. Kati abasomesa abo abaana basomesa n'abalisomesa abo abalijja nga bavuddemu ggwe era obagenda okubafunamu empeera. Katwebaza abasomesa. Obusomesa mulimu gwa bugumiikiriza kambabuulire. Obusomesa mulimu gwa bugumiikiriza. Nze naliko ku ssomero abazadde oyinza okutuuka ku nkomero y'omwaka nga sente deficit weeri miliyoni nnamba oba miliyoni 2. Abasomesa bazaagala naye teziriiwo, abazadde baganya ozisasula. Kati Sheikha Yunus kyemmanyi balina okumuleega nga taziraba n'atunda mashariki ne magharibi alabe bwasasula abasomesa. Twebaza abasomesa olw'obulungi obwo bwe mukola, ne mukolera umma, ne mukolera eggwanga, ne mukolera society. Tugamba alhamdulillahi rabbil alamin, Mungu abasasule bulungi. Netwebaza abaana baffe abalungi ababeera nga bagondera abasomesa, ne bagondera bakadde baabwe ababaleese wano basome, ne babeera nga bakola bulungi. Abaana baffe tubeebaza era twagala okubakakasa ekyo muliko kituufu. Abantu balina okumanya hadisi aya gye mbagambye, Allah abagambye benkanankana abamanyi n'abatamanyi. Obanga olina kyofunye kyonna kyosomye wano kiba kikugasa mu bulamu bwo, obeere nga tofunye mulimu gwa gavumenti. Abamu balowooza nti okusoma kwa kufuna mulimu mu gavumenti, naye gwe kennyini kikuyamba. Oyinza okulaba ekipande n'olaba nti bakiwandiiseko n'okimanya nina kugenda wano oba kyenoonya kiri wano. Kiva ku ki? Lwakuba osobola okusoma. N'olwensonga eyo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asomesezza Sheikh Yunus okubanga atuukiriza omulimu ogw'ettendo. Teri muntu mu bantu abafuna empeera ng'omuntu asomesa. Abantu abasomesa, buli muntu gw'asomesa n'amufunako, ate n'oli gw'asomeseza era n'amufunako. Tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuukiriza ekigendererwa kyaffe, bakadde baffe naffe tusobole okukifunamu. Sijja kuwanvuya nsonga, naye tujja kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaana baffe abo abawa abaswafuna first grade ena feeling omwaka guno tujja kufuna first grade insha Allah. Innaka anta tawwabur rahim. Amin. اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. آمين. اللهم إنا نسألك العون يوم العيلة آمين. والأمن يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا آمين. ونعوذ بك من شر ما منعتنا. آمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. من قال ينجاول نجاول كويبا MC شيخ ونو لومريمو غوكوزي سبح الله سبحانه وتعالى وقول. Nasomera ku Salamu Qur'an School. Abazadde Allah